Leo Sqoop 256 mukulikeyo mu wiki ya Valentine mu wiki ya bagalana kale nafa bakyali mu biyongobero gye tuli naye nga tujja kuba bulungi teri kitagwa ate nga tulindirire ekisibo kyaffe eky'abasiraamu bagamba bwe bityo bitambule kino wekivaawo Christmas bwegwa nga tudda mu ku Easter twabera ku kintu kimu olw'okuba nti mama Valentine n'okigeza tetuliiwo. Anyways amanya gange mpitibwa Trace May wano Sqoop 256 channel 8 bwa Celebrity Patron ngena ba nkutandikirawo ne mwana mulenzi Kamili Quest naye Chameleon I'm your #1 fan era for the first time ndi ku side yo kati Chameleon yabade ku kivule ekimu je waviridde namdiguli oba muyita sida queen eyagwako kale waliwo ne kale ezimu ezitanyuma kusideyingamu figures ezimu ezitanyuma kusideyingamu je waviridde namdiguli ono bambi Chameleon adda akola a practicing ne bu sexy mama dem obunyirira obwana obwalagirwa obwana obwoyimirira nabo ku stage baga Chameleon bannange ono taveewo nakamu oba bubiri kakati je waviridde ono nabanja kwega watu mwiti asina banja ojibulira kale waliwo amanya agamu agasana okutumibwa abantu abamu ye nayina ekibuto kiringa kyanzaalo 5 akikubyeko pini netugamba ezina embuto nazo bazikubako pini netugamba zina embuto yataddeko kateeke oba yeteeka museera gambe kangende ku kivulu kya Kamili Quest yamugambye vawa Samra eri togenda kubanga oyigana namusindikira ddala Kamili Quest nga teyakwagadde. Of course wolaba Daniela otunira Daniela wino oyinolaba notegeera nti bangena mu kivulu kya Kamili Quest either muliraana oba simuliraana kati kala gye yabadde ayigiriza ye kala ya Daniela kati goba tewerera mu kategori y'okuba nti oyina kala ya Daniela kiba kikusembezesa omusajja bannange wabakuba nti mulumbumbu abakubi ate no wawonye mukyala noliraana Chameleon naye obakuliraana Weasel kyakola houseboy we twakiraba obakuliraana Weasel yakyalimu obuto bungi akusamba akwesambira tayita na bouncer kutwala yamugobye naye tugamba kale Chameleon eno kyeyakoze ekyokujja n'asindika ka sexy mama dema akanyirira kibi naye ate neje wamugobedde ate n'omulumba eno mugamba nagamba otajja kusobola kuyiga weba teba mubebye mnange fani nakola ate ne bamuzza mu audience gyalina okubeera kale ezo gye zirina okubeera naye abantu tujogeddwa Chameleon kyeyakoze si kibi n'ate n'ekyokumulumba gye yabadde amusindise kyekyabadde kikyamu. Anyways abantu balina ennyimba nnyingi nnyo abantu bafulumiza ennyimba empya mwe muli mwana mulenzi bino bye bagamba nti mbagala ntosaayo kito kati oba Angela ne Daddy Andre baddingana netumanyi naye kyetuli sure of nti bafulumiza oluyimba olupya kwe kulina mwana mulenzi the New York eyatuyimbira Celebu wange Nambebe yatukubyemu akayimba naye nga mu video eno mwabaddemu abantu bano wammanga mwabaddemu sewasewa tujjukire nti abantu bano bambirire baliko mu big talent ekulembera omukulu Eddie Kenzo era ne bakola ki ne bavaayo ne basibula mu bulungi si mu bubi kale ne bavaayo naye kati oluyimba luno taito y'oluyimba baluyita muli babi naye nga tetumanyi message eno gyegenda naye kati kukola oluyimba notuwe taito ya muli babi ate nokwata sewa noteka tulabanga ababa balumba omukolo goma gobola balumbani waneno Eddie Kenzo wala nga ayina ebizibu ebimumala buno yakafulumira ku list ya God's plan ate omwongereko ate ebirala musimani ate mumulumba omukolo mumwesonyewo kubanga newe munamulumba oli alinga kitamwe naye kale anyways for oluyimba twalufunye ne message ejja kuba nti etuukira ddala awe nnyinyi we mwagala etuuke n'olw'ensonga ezigenda kuba kwengera yabala gye bafulumiza ennyimba nabala gye bafulumiza simanya biki Nina Rose bamukubyeko ekyuma ekipya ekya Mark X. Oh my god Gia Nina Rose bamunazizaako amaziga gona ne bamunazaako kale ennyota empewo yona gyabadde ayita kwega bushumi ne bakimunazaako ne twebuuza omuntu watukira okuwa emmotoka ate tuyinza obadde either toyina okozesa boda omusana enkuba byonna okwo n'agamba mukwano nayina emmotoka yange naye ku lw'ensonga eziteebereka between me and my ex twayawukana naye n'emmotoka bwekyo bwe yagenda kwegamba oba emmotoka yali ya Daddy Andre we don't know naye yagambye I lost my car the moment I separated
my ex Chike tetwakategedde bulungi ako naye kyawamanya ndali endo yali yamuggyako emmotoka kife kye twafunyemu era yafunye emmotoka endala era omuntu gwayita boss we Nina Rose gwayita my boss Douglas Wanga eyatutteyo emmotoka eno era bambi she was so happy. Just imagine Nina Rose ng'akaaba gali surprise kati ate Douglas najja muwakahaga kwegabanga byonna biri awo biri so romantic. Nina Rose wabuze n'okunkaabya amaziga kuganange nendayira ddala nga I'm so emotional. Congratulations Nina Rose naye nga wabanga manager yakitutuusizaako eyo emmotoka tujjukire manager wamukwasaganya ennaku zino ye Oron Derrick ye managing grenade tetumanyi oba acha managing grenade naye all we know obusonga ku manager Derrick buba busonga butono nnyo era nga alumalanga mu biseera byonna bwebeera bwetaagize naye ku lw'ensonga esigala kubanga nga tubeera ku mmotoka kuba naffe tulindeeza ffe tetukola ki tetuzira bagenda kubaga mbongerayo kutujja social media omukulu God's plan tumujjukire nti yatutumuka nnyo mu biseera by'okuba nti yali adetinga omuwala wa Naggaga Sheila Gashumba era n'olw'ensonga eyo tebyagenda bulungi kera omanyi relationships ezimu wekiba kiganya ebintu ebimu tobikakanga era bivaawo. No moving on. Mwana mlenzi oyo yatufulumiza list eyaliko abantu betugamba wait nono yayitayoko kwekago tipeni yatusulamu ekyeka ng'omugwanga natugamba asooka namukuba waawo natugamba asookera ddala ye grenade. Of course it is official grenade official of course oye kwali natukubako ekyekanga ekya edikenge tugamba lindako natugamba nti nno ebiseera ebyo Rema we yeeshangira mwana muwala y'omukubamu abakyakalanya obufumbo bwa Rema tugamba okay agogebale natugamba ne Nelly si Nelly baba si Nelly hu naye Nelly ono yakakola emikolo ne Vinka bawa Vinka baby daddy wa Vinka tugamba tosuseemu okuyingira mu maka g'abantu bwegalisi yali mpanvu nnyo okuli kukuwaza banga kasuku ne tugamba naawe nolimba omusajja abeera walinga kali kumpi kalinga kawalake kale kwegamba kale sayizi eyinza okuba ne tugamba naye anko kukokoza otya omuwayiriza omanyi waliwo ebimu ebitubuzaabuza ne tugamba Bani natukubamu ekyekanga ekirala ekyamawulana ne tugamba comedy yamunyumira nnyo ne tugamba ku babiri ani yagendayo Mawulana oba Rain oba bagendanga duo ate bo ba DJ teyamenya atekawo and DJs natekawo buno budot obulaga nti list yo pa tena na budde bugaye naye ne tugamba Rickman ne Eddie Kenzo bakatukola remix ya enjoyment netugamba eno sitanti ya kutambuza luyimba ng'okongera bunneri bakasuku banini beba DJs abamukubuzaabuza kintu tulemera nayo tuleme kutuukira ku point naye nga point ya bino byonna mugezako okutambuza luyimba naye natugamba mukwano si luyimba lwengezako ye ngamba yambira wanze God's plan senga Rickman yabitadde yandibadde atambuza oluyimba nagamba mukwano nja kubamba leetera ki evidence senga Sheila Gashumba akola ki abyegaana twabaddewo mukwano nga tulinze evidence tulinze video ne tubeerawo ng'amaaso tekatuva ku social media bweba tuwogendako ku Facebook ku Instagram ku TikTok ku Snapchat kuganga bulwamu ogendayo naye omwana mulenzi yatukubye ekyekango natugamba nedda wadde byonna byaliwo naye sigenda kubawa evidence kuba tenja kubalumya nnyo tugamba totiddeemu awo watya nnyo naawe God's plan otya nti ne Sheila ayina evidence zo oba otya nti omukulu Frank Gashumba yandikutuusako emmundu emmenye naye nga God's plan lwaki watuvuddemu bwotyo yaddira akavidiyo kale wandituwaddeyo kamu aka anko kuku ne tugamba towaayiriza n'otuwayo akalala aka Nelly bawa Vinka ne tugamba kituufu nno omusajja naye gwe n'otuvaayo ate n'otulinzalinza n'otuguza data ate nomala neweekyanga ebintu ebyo si birungi God's plan naye ku lwensonga God's plan ebyobujulizi okutuwa bu video yabuvuddeko mwenna abagamba nti oba bituufu oba si bituufu tulindirira evidence naffe tulyoke tugambe nti ye Eddie Kenzo yaliyo
ne fiki yaliyo tukitanti Sheila munange fiki filmmaker ya bwegana naye nga byonna ebijja okumalawo ekyo nga Yo, check this. Listen, you see all this I'm saying, you know, people paying certain people to talk for them or to come out and defend them, or, you know, to come out and write lies and say this and say that. Listen, me, if I get mad, yeah, the kind of dirt I have, the kind of information I have, yeah. And by the way, me, I don't lie, by the way, yeah. That's one thing you should know about me, I don't lie. Yeah, the kind of dirt I have, yeah, can end careers. Understand? The kind of information I have, yeah, which is the truth, yeah, can end people's careers. Finished. Good night. Do you understand? So if you go something to say, come out and say it, stop paying people to write this, to write that, tell them what to write lies, to defend yourself. You understand? You know? You understand? Man's talking the truth, and I'm not gonna. Nina kintu kyestategeera mu nsi gwanga Uganda. Omuntu abeerawo omuntu n'amera akasajja mu ngeri emu oba endala. Kakati Weasel manizo tujjukire nti ali mu good life. Omugenzi agenda tuva ku maaso nga naye akoze Angel Music. Kati tumanyi oba management yemu naye nga byonna ebitogoleje ebiri good life ne Angel Music. Kakati gye twafunira omuyimbi waffe gwe twalanga ennyo Chike. Ngatwaleka kola bakalunje ennyo wakati we ne Rema n'amakula. Bambi yalabikako mu Uganda n'ayimbawo ekivulu kyo kuseena. Abantu bali bajja bulungi naye neebuuza ba organizers abamu nga sinavayo ku nsonga za Weasel kuba nti yeekalakaasa. Mwana mulenzi ono tumanyidde mu kuyimba nnyimba za Siroza alaavu zakola ki. Naye kati mumulanga batya ku 15. Lwaki temumuleetera ddala ku 14 because already audience ye eyabaagalana already yaliwo nga badi ready to welcome anyone ayimba mu style ge ya Chike. But anyways, what do I know kubwa organizer nzani twesobe kati we mpayo ku nsonga za Weasel mwana mlenzi ono ku kivulu kyoko kwennyinyi n'amazumba kwennyimba ze n'atuweka tribute ka Mugenzi Radio. Nayimba kayimba ke bulungi nnyo nakayimba bulungi nnyo takoononye nakoonona olwosenga yali mulala ng'akoononye ng'eddoboozi mye vocals zonna ziri awestyo zikyaziwanika n'azissa ne mwana mwensi tumuwe credit yakayimba bulungi because he has a nice voice. Tuba tuli awo nga Weasel agamba gwani munywanyi oli mu Nigeria okuffa wa Lagos wa nze sifaayo gy'ova but gyonna gy'ova olina okujja mu management ya Good Life or whatever oba Angel Music n'osaba olukuswa oluyimba ennyimba zaffe. Tetugana muntu yena kuwa tribute naye mukwano togenda kumala gaveeri ng'osaatuuka ate simanya ojja okole ki mb'otuwa tribute ku ddiiru ki ba Wizkid bonna basaba abayimbi abanene abakusinga gwe wakatandika oli mwana mtu naye nsigezaako okukola netugamba kano sikasajja ku mutima ka Weasel obutamuyita kuyiba tugamba naye Weasel lekerawo okwekalakasa wano twagenda ekagga tujjukira omugenzi tewalabikako abantu ne bakunoonya tewalabikako ne tukunoonya mu buli nsonda ne tugenda ku nnyumba ya Nebalanzi simanyikozeta ne tukunoonya nga tolabikako batuwoleza oli kedi okuke ku lw'ensonga ezimu z'otaatugamba naye kale tukuneenyamu akensusu kaakati ate bavuddeyo omugenzi gyali yenayina bamuyimbidde akayimba ke n'agamba oh my god yona gyali nawulira nga ali mubire ndira ali mubire naye kati gwe ovaayo otya okunenya omuyimbi musimanyi kisusu kaakati nno woba ogenda musuinga omanye nti kajja kulya because this buli omu ayimba ennyimba za radio ndaba ne bannayuganda ab'enjawulo simanyi buli munnayuganda akola ekivulu oba babatuukire ne babasaba olukusa kati lwaki musajja wattu aza okubayamba obuyambi kuba n'ebyomuyimba tebikyalimu ate mumuteekako akazito. Anyways sikugamba nti mpagira Chike of course nze kyendaba ekyensobi kye baakola Weasel obutabeerawo kuyimba his part more oluyimba naye nze sirabawo mistake yonna gye baakola. Ekyamakulu kyalina okukola kubeerawo kuyimba paati y'ekivulu kigende mu maaso totuteekako kakazito kali awo katalikiridde oba onoonya gundi nga nakyo otugamba n'olw'ensonga esigenda kubanga nsukka waneno manya gange nsigale nze Trace May musubscribe ge mulabe tubagala nnyo mubeere bulungi.